abantu abagala okukumba okugenda ku parliament tuzze nga twasooka ne tubawa okulabula kubanga twali tetumanyi ani yali emabega w'ekintu kino kubanga twali tulaba ebintu nga biyitingana ku mitimbagano gya social media. So bwe twamala okutegeera baani abaali emabega w'ekintu kino twabayita ne tutuula nabo ne tugezaako okwogera nabo ogezaako okubawa engeri gye tulabamu ekintu kino kwa twabagamba nti fe intelligence gye tuyina tumanyi nti amaloboozi agali emabega y'ekintu kino mangi si bano abaana abato be batusindikira abana waliyo abantu abalala bangi abakirimu ate tumanyi n'ebigendererwa byabwe. So ne tubagamba nti bwebanga kyekyo tulabanga tekyali badde kituufu oba tukiraba nti kiinamu security implications bwe tubakkiriza okukola ki okutambula ogenda ku parliament banoonyeyo engeri endala yonna gye tusobola okutuula tukkiriziganyemu tulabe engeri eddembe lyabwe gye tulaba nti likkirizibwa okuteekebwa mu nkola ate nga tetutaganya security n'obutebenkevu obw'eggwanga naye tulaba kirabika mobilization yo egenda mu maaso era nga poliisi tusazeewo tuwe okulabula ne sekulabula kwonna nti tetujja kukkiriza muntu yenna agenda kutabangula ddembe lya ggwanga lino kyekyo era tetumenyawo ku ekyo. Deployment eri ku offices za NUP ne mu Kampala nga bwe mbadde mbagamba nti bwe tusanga nti waliwo embeera abantu gye bagala okuteekawo eyinza okuleeta security yaffe mu buzibu naffe tuvaayo gye yonna gye tuli ne tuteekawo naffe embeera endala era yeyo deployment gy'olaba kubanga ffe nga Uganda tetuyinza kukkiriza omuntu kusooka kutabangula ddembe then ne tutandika okujja nti ate ekyabaddewo tetuli bazikiza ba muliro mu bintu bya security tetuli babayita bazimya moto tetuli bazimya moto mu nsonga za security bwe tufuna intelligence nti waliwo embeera eyinza okuleetawo obuzibu tuvaayo. Kati nga offices za NUP tuyinawo security. NUP ebadde etera okuba ne ku press conferences zaayo era zigenda mu maaso nange ntera okuziraba ku TV naye NUP yagenze neeyitaba MP tetulina buzibu nakyo neeyitaba councillors neeyita pressure groups neeyita ne basupporters baayo bonna n'abantu bonna aba bulijjo okujja bagende mu plot yaabwe wali ku offices. So kyetubuuza really kigendererwa kyekyo kavule nga bwe mugimanyi n'omujjuzo gwayo oyita otya ensi yonna bwotyo. So fitaffe kyetugamba nti bw'oteekawo embeera ng'eyo ogwaffe tujja kukwasisa security era kyekyo kyetuli okukola kyekiri ku ground. Abamemba ba parliament abakwatiddwa nyinza obutabawaako statement olw'ensonga mba neetaaga okutegeera ali ku ground nsonga ki gy'ayina ebakwasizza nga bwe omanyi oyinza okuba oli awo naye nga olusi member parliament akubye omuntu ekikundi nga nja kujaano nkuwa omusango ogutali gwegwo. So tujja kusooka tubuuze leka tuleke
abali mu kikwekweto ekyo basooke bakole ki bo bajja tuwa information gye tunasharinga ne media. Issue eya orwenyo wa NBS tumaze emyaka 38 nga tetukkiriza bantu ku exercisinga dembe lyabwe erya mu luzungu kye tuyita procession. Of course ekyo si kituufu. Bantu bangi nnyo abateera wano ne batusaba permissions ne tuba permission si yaffe naye kikukakatikako okulaba nti security tuyamba mu kukwasaganya enteekateeka. Then abantu balina okumanya nti bwe tulaba nti enteekateeka tezikwatagana na ngeri gy'oteeseteesemu ggwe nga ggwe waliwo bwe tujja ssebo ne tukituulamu ne tukulemesa. Especially abantu be tubadde tulemesa be bantu abatalina plans ezitegerekeka. Omuntu nayita abantu naye nga tamanyi n'abantu bayise. Waliwo abalala babadde beekweka ne bavaayo oluvannyuma. Waliwo abantu be tulinako intelligence nti ebigendererwa byabwe birala nnyo. So ebintu ng'ebyo tubadde tuvaayo era nakati tuvaayo tubivumirira naye ate ne tuteekawo naffe embeera nga security okulaba nti obutebenkevu tebabuzanyiramu obw'eggwanga. Ndugu Mutebi, ekintu ekikwatagana n'ababodaboda abalumba omuyindi embeera ezo yes zibadde zibangawo naye kyetwagala okusiima ku police is that naffe tuvuddengayo nituteekawo amaanyi okukwata abantu bano. Era bu video obubadde buyitangana ennaku ezo mulaba nti tubadde tuvaayo nga tubawa accountability nga tubalaga nti abantu abo bakwatiddwa. Era waliwo n'akalala akabaddeko mamboga awo naye nako tusuubira tujja kuba tubategeeza nti tulina kye tukola ate mujja kulaba ekintu kye tukozeewo. Okusalawo okulumya abantu oba okumenya etteeka kiri eri oyo aba alimenye naye ffe nga poliisi tumakinga sure nti bw'omenya etteeka tukujjira nga poliisi era naffe ne tuteekawo embeera endala etakusanyusa ng'omumenyi w'amateeka. Yes, waliwo olusi bwe tubadde tugenda mu maaso awo mubadde mulaba director waffe wa counter terrorism ng'atuukirira abavubuka ba ghetto n'abatuukirira n'agezako okulaba nti abateeka mu nkola ebajja mu bumenyi bw'amateeka ne bateeka mu nkola ey'okukola ssente n'okuteekawo n'okukola emirimu egibabeezaawo. So eyo nkola nnungi ne director waffe owagunda abadde agikozesa actually agiriko political commissar waffe naye kye tugamba bw'omenya etteeka tukujjira era kye nsobola okugamba mwami Mutebi. City Square tetugi mwetuli ekituufu kyo gye tuli bw'ogendayo otusangayo naye n'abalala bagikozesa gye bali. Mbadde ndaba abantu badonatinga omusaayi ku City Square n'ebintu ebirala ebibadde bigenda mu ffe obuzibu bwe tuyina bwokka be bantu abaagala ogikozesa okuteekawo embeera etali nnungi ku butebenkevu bw'eggwanga. Waliwo yogedde ku kya King Saha sinaba kufuna briefing emala mumanyi ng'omuyimbi tujagezako okubuuliza ki misango ki gyennyini gye baba bamuleeseeko kubanga omuntu yenna bw'omukwata either aba ateeberezebwa nti agenda kumenya tteeka oba aba alimenye oluusi ayinza okuba ku warrant of arrest. So
sijja kikomentingako nnyo ndooza leka nsooke nfune kyekifa erudde eyo naki kyennyini kye bamuvunaana era nja kufuna time mbategeeze. Yes, abantu abajja ku palamenti bali mu kategori eyo gye twogera nti waliwo bw'osanga nga bwe tugambye nti etteeka terituwa beetu nti buli kaddakiika olina okukugira abantu okukola ki okuexercisinga eddembe lyabwe. Ffe ekizibu kye tuyina kyokka kya bwe wabeerawo entegeka gye tulaba nti mu security ejja kuteekawo embeera eyinza okumenya ki oba eyinza okuyingirira obutebenkevu bw'eggwanga. Era ne bano betuli okugezaako okublockinga senga bali batuinvolvinze bulungi mu planning tewali baddewo mbeera mbi. Obuzibu we buli omuntu ayise abantu bonna gye bali mu ggwanga. Uganda erina abantu 45,000,000 obayise bonna bajje ku streets za Kampala. Oba oyagala tukukolere ki? Nti tubakirize tukirize abantu bonna gy'obayise yonna gye bava bajje bwekipange streets za Kampala? Nedda. So ebintu ebyo bye bireesewo obuzibu wakati waffe n'abantu abaagala okuorganizinga processions zino. Otherwise nga police tetulina buzibu buli awo. Mwebale nnyo. Era kwe kulabula kwe tukola ki? Kwe tubawa. Ensonga endala yenjagala okwogerako ke katambi akaali kayitamu luli mwenna mbadde mukalaba ak'omwami omu nzaalwa ya Buyindi weba abasajja baali ku bodaboda ababuka ku bodaboda ne bajja ne bamunyakulako ensawo ne bamunyakulako laptop ne sente ezaali zigwa mu 15,000. Poliisi yakola kyonna ekyali kisoboka abasajja abo ne bakwatibwa era we twogerera bali mabega wa mitayimbwa. Twabawa amannya gaabwe mwalimu Mubaraka Sulaimani. Mubaraka Sulaimani we twamukwata yatuyamba okukwata abalala bonna omwali Ibra Kisenyi mwalimu abalala omulala yeeyita Simple omulala yeeyita Tofa. Abaami bano bwe twabakwata twagenda okusanga nga badde balina emisango emirala gye bazza era wakati w'omwezi gwa March ne July eno baali bakava buvi mu kkomera mwaka guno. Naye ensonga enkulu twagala okusaba abantu baffe ti omuntu bw'aba omuntu bagenda ne bamuzingirako ku street abantu bonna ne bamutunuulira. Naye ate kikwewunyisa nti bwoge olusi tugenda ne turegisteringa emisango bwe battira n'abantu obwereere. Abantu abo bennyini tulina emisango mingi eja mob justice. Olusi lwosanga nga n'abantu ba bulijjo tubanoonya okubakwata. Naye ekintu nga kino omuntu ku street ya Kampala abantu nga 50 bonna bamwetolodde eringa firimu batunuulira ne batunuulira omuntu nga bamukuba bamutta ne bajjayo. Actually kati ekitwewunyisa ennaku zino balina n'obudde obw'okugjayo amasimu ne barekodinga omuntu ng'akubwa, which kyetula nti si kintu kirungi. Era kwe kulabula nga twagambye nti conferences zino tuba twetaaga ne tubuulira ku bantu so that tubabulire police naffe ekintu kiraba tutya. Era kwe kusaba okwo titugezeeko kwekuba mu mutima, tugezeeko kukola ki okutambuza ebintu bino obulungi. Era nenjagala nti mbawe example yabadde Emafubira. Emafubira
bagenda ne bakola attack ku bantu emafubira ejjinja. Omwana omwe era nja muyita mwana kubanga wa myaka 19 Aramanzani Lutalo baba atakinga n'amajambiya. Aramanzani ono ye n'okufa yafa. Batakinga Tenywa Muzamiru ne Steven Karule. Bwe baba atakinga abantu ababalumba bali ku piki nga bayina ne pangas baba tematema naye ekirungi balirwana bavaayo ne bakuba enduulu ne bateekawo embeera eyaleeta poliisi mu budde. Poliisi negoberera abantu bano nesobola n'okubagwako we baali basula we baali bapaakinze era nesobola n'okubasanga n'ebisi bye baali bakozesezza. Naye kikulaga nti abantu bayina ettafaali lye baali bataddeko era kwe kusaba kwaffe nti bannaye mufe ku bannammwe mufe ku balirwana era y'ensonga yaffe nga poliisi gye twagala okubatuusaako.